emabega amawulire ku ssaawa zino 11:30. Mitwe gy'amawulire ku Nabasa Farmers Nabijo Sauma tudde okuba nti nje kutuusaako. Mukulu w'omukulembeze w'eggwanga lino Janet Kataha Museveni atenderezza bbaawo olw'okujja obutamanya mu bannayuganda ng'ayita mu kubawa ebyenjigiriza eby'obwereere. So ng'abamu ku bakulembeze bavumiridde ekya gavumenti okwa disitulikiti y'Egangente mu kaweefube okulwanyisa obwavu. Gibadde mitwe mbadde Nabijo Salma. Bavumiride biki biganga Gavumenti yawa disitulikiti y'Egangente mu kaweefube okwejja mu bwavu nga olaba nti partial development model. Saabakulembeze bakivumiridde balanga ente ziyinza obutakola. Bali baagala ki kyo kyennyini kasente kiki anti ente omuntu okwata ente n'ogimuwa nga tamanyi na kugirunda. Amateeka gagamba nti basooka kuyigiriza babitunde tebatukooya nabo era zijja kutundibwa bazikwate batunde bagule bye baagala okugula era be bawadde bajja zitunda abamu bajja na kuzibba n'abeeramu ebyo bintu byakwekoza manyi waliwo bintu ebyantamye mu Uganda muno nga ndaba abaana babonaabona mu butale babonaabona eri ku Spire Road abali mu maduuka beetaaga obuyambi ate oli n'akunyumiza ente ezo nga bwe manya abakulembeze abakuggana ente baagala ki bo bennyini bayambye eki abantu mugamba ki sinanga bwa busine Programu yo Evening Drive lyanda kulyanda